Speaker Anita Among oba former Speaker Anita Among ngali ne former leader of opposition Joel Ssenyonyi kyekifaananyi kyogera maaso n'okubanga olaba eddakiika eno mukwano gwange ku screen ate awo olaba lwe lumu ku ntuula za parliament ewedde eye-11 Honorable Anita Among Speaker ze yagendanga maaso n'okubanga atuuza okusinziira ku mateeka ga parliament nga bwegenda maaso n'okubanga etambula. Wabula we twogerera ennaku z'omwezi leero ziri 26 Maayo mwaka 2026 ono nga nejje buli eno ebintu tebigenda maaso na kubanga bimutambulira bulungi. Wabula we tukeeredde olunaku olwaleero omukwano gwange obwanga abamu ku batunuulizi b'ensonga era ba global citizen abeetegereza ensonga z'ebyobufuzi nga bwe zitambula mu ggwanga obwanga nga babukyusiza ne basooka babwolekeza abadde leader of opposition Joel Ssenyonyi oba ekifo ky'abadde agenda maaso n'okubanga atuulamu ekyobwa leader of opposition. Ojja kujjukira nti Joel Ssenyonyi gye buvuddeko yakutte emmotoka ya gavumenti oba emuweebwa mu mateeka wamu n'abasirikale abaali bamuweebwa okubeera nga bamukuuma bino n'abizzaayo mu mateeka era mu bujjuvu n'abagamba nti ebintu byammwe biibyo ngenze maaso n'okubanga neeyongerayo ate nkwasaganye emirala olw'ensonga obwa leader of opposition si kifo kya nsikirano wabula akaseera we kaba katuuse olina okubanga owaayo byonna. Kati nno olunaku olwaleero ekigenze maaso n'okubanga kijjako abantu abamu enviiri kyekya budget eweebwa leader of opposition era nga budget eno ey'ekisanja ekiddako budget eno ebeera ya mwaka gumugumu. Budget ya financial year eya 2026-2027 yamaze dda okubanga efuluma wabula ennamba eziriko mukwano gwange oba omusimbi oguweebwa office ya leader of opposition ojja kujjukira essaawa zino abantu batunuulidde nnyo Joel Ssenyonyi olw'ensonga nti yeye office gye yakamaliriza okubanga avaamu. Kati nno kankutemeretemera emiwendo abantu gye batunuulidde ne bagamba nti bannange omusimbi nga mungi nnyo oguli mu ofiisi eno ate abandi ne bagamba nti nedda nammwe muleke kulimba ezo si ssente. Bw'ogenda nga bw'otunuulira akapapula ako kagamba nti office of the leader of opposition nti oba office ya leader of opposition allowances inclusive casuals temporary sitting allowances nti okusinziira ku allowance ezifunibwa leader of opposition bamuwa obukadde 928 mu emitwalo 18 mu 1372 ezo sente zimuweebwanga allowance omwo nga mwotadde allowance eziri casual oba ez'entuula eziri casual entuula eziri temporary ne allowance yennyini y'okubeera nti ajja n'atuula mu parliament mu mwaka omulamba aweebwa obukadde 928 mu emitwalo 18. Kati waliwo sente endala zeza advertising and public relations nti sente z'okukola advert kwa akinakulanga akinakola ki aweebwa mu budget obukadde 24 kubeera nga zimuyambako ku by'okulanga n'okukwasaganya ebyamawulire awo bamuwa mu budget bamuwa obukadde 24. Kati we tuba nga tuvuddeko kaawo still budget ya leader of opposition workshops meetings and seminars aweebwa obukadde 168 mu emitwalo 81 nti bw'aba wakugenda mu workshops ez'enjawulo okukola meetings wano na wali ne semina ez'enjawulo leader of opposition mu budget eyafulumiziddwa aweebwa obukadde 168. Kati okutraininga obutrainings abakozi staff training buli obukadde 225 mu emitwalo 475 ze sente ziri mu budget egenda mu office ya leader of opposition zino nga za kutendeka bakozi. Welfare and entertainment mukimanyi bulungi bintu bya kusanyukamuko kusagambizaako kudda wano kudda wali. Welfare and entertainment mukwano gwange welfare and entertainment 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 welfare and entertainment kuliko obukadde 119 mu emitwalo 8 entertainment okwesanyusaamuko n'ebyokutambula ebintu okubanga bitambula bulungi welfare wano nawali bibeere nga biri mu mulaala office ya lop bajuwa obukadde 119 bwe tuba nga tuvudde ku welfare and entertainment beddings clothing footwear and related services uliriza ebikwatagana n'ebyokwebakakina mifaliso bed cover n'ebigwa mu kkowe eryo engoye za leader of opposition byayambala mu bigero baziyite engatto wamu ne services zigwa mu line efaananako bwetyo bamuwa obukadde 22 mu emitwalo 9,925 kati bwe tuba nga tuvudde awo still leader of opposition travel inland aweebwa obukadde 409 mu emitwalo 8 okubeera nga atambula inland tutegeeza mu ggwanga nti avudde mu Kampala n'agendako Essoroti avudde Essoroti n'agendako eggulu avudde eggulu n'agendako Apak leader of opposition aweebwa obukadde 409 bwe tuba nga tuvudde awo travel abroad bw'aba asazeewo n'agamba nti kati nvuddeko mu Uganda ngenda kutambula kugendako bweru ngenzeko ettake nvuddeyoko ngendako Greece awo aweebwa akawumbi kamu mu obukadde 458 mukwano gwange tugende mu maaso fuel lubricants and oils ekyo bankivunule ntya amafuta oil ow'okuteeka mu mmotoka n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo leader of opposition aweebwa obukadde 3 kukola kwebyo wabula ate we bamaliriza bamuwa ssente endala ezimanyiddwa nga maintenance transport equipment aweebwa ssente ez'okulabirira ebimuyamba okutambula transport equipment wetugamba transport equipment still tuba twogera ku mamotoka awo bamuwa obukadde 264 ze zikola kwebyo kati wetuba nga awo tuvuddewo ku incapacity bagise batya yes bwe tubaawo nga tuvuddewo okuva wansi maintenance tugimaliriza maintenance transport equipment waliwo then waliwo incapacity death benefits and funeral expenses nti in case alwadde takyasobola kuba nga yeesobola n'ebyokuziika abamuwa akakadde kamu emitwalo 44 then waliwo ewasemba still mu budget ya leader of opposition bamuteeramu ssente za donations obukadde 204 ezo nga zakugaba bugabi ziweebwa leader of opposition agende nga agaba asobola otuuka nagaba bano nga balabika bubi bantu bano nga balwadde abo leader of opposition aweebwa obukadde 204 mu budget ye zakugabako bugabi kati nno bw'otunula budget ey'omwaka omulamba essente eziteekebwa mu office ya leader of opposition bubeera obuwumbi 4 mu obukadde 243 obuwumbi 4 mu obukadde 243 mu emitwalo 7 mu siringisi 8 mu 972 ezo ze ssente eziteebwa mu budget nga zigenda mu office ya leader of opposition office ebadde ekwatibwa Honorable Joel Ssenyonyi kati oluvannyuma lw'okubeera nti budget eno evuddeyo nefuluma bangi ku mitimbagano batandise okubanga bakubagana empawa abandi bagamba nti ddala ssente zino leader of opposition Joel Ssenyonyi naye abadde azifuna era bw'abadde nga azifuna ssente zino abadde azikozesa era zibadde zitambula zitya wabula okwetegereza omutimbagano nkugambye engeri gye kiri nti okubagana empawa kukisinza okubanga kufubutuka banna NUP bangi bavuddeyo ne bagwa ne leader of opposition oba okubeera nti bamuwa support n'okugamba nti
tetujja kubanga twesigama ku budget eno wabula nsampolizeko ebirowoozo by'abantu nga babiri basatu naddala abali mu line eno ey'amawulire mutugenda maaso olw'okubanga tutambulira olina omugisha Ivan oluvannyuma lw'okubeera nti alabye ku budget eno gye mbadde ngenda maaso olw'okubanga nkulambululirako avuddeyo ye n'agamba nti ayagadde nnyo engeri banna NUP gye bakyagenda maaso olw'okubanga bavaayo n'okubanga badifendinga Honorable Joel Ssenyonyi naddala ku budget efaananako bweti n'agamba nti ddala ssente zino zonna zigenda mu office ya leader of opposition wabula bangi babudde ne bamugamba nti eyo office ya leader of opposition wabula Joel Ssenyonyi ye abeera muntu nga ye mbuntu wanamuneza amanyiddwa nga Pius Jadwa ojja kujjukira nti ono omusajja muna NUP lukulwe avuddeyo n'agamba nti the Lopus budget is meant to run the office, facilitate opposition MPs and support staff activities. It is not money for personal use by the office bearer. Unlike the Speaker and Deputy Speaker, the LOP works with and coordinates many opposition MPs. Joel Ssenyonyi is clean. Pius Jadwa avuddeyo n'agamba nti Joel Ssenyonyi mumugye mu bintu byammwe amazima ye musajja muyonjo nnyo n'agamba nti eyo budget gye mulaba ey'obuwumbi obuna eweebwa mu office ya leader of opposition eriwo okubanga ekola mirimu mu office ya leader of opposition okubeera nti eyambako ba MPs aba opposition n'okusupportinga abakozi mu office eno n'agamba nti ezo si ssente za Joel Ssenyonyi ye ng'omuntu n'agamba nti at least zino ssente teziringa bwolaba eza speaker ne deputy speaker bigambo bya mwanamuleza amanyiddwa nga Pius Jadwa muna NUP lukulwe era nga ne ku kaada y'ekibiina yaweebwa wali kubwa kansala kati munamawulire omukukutivu mwanamuleza amanyiddwa nga Gabriel Bule onono nga agenda maaso kubanga agasakira wali omukutu gwa The Daily Monitor avuddeyo n'agamba nti public accountability should never be and has never been a mob exercise. Joel Ssenyonyi, as a leader of opposition, accounts for his budget and the report is shared with the Parliamentary Commission. Kindly exercise your rights using the AIA 2005 and share the Lopus audited accounts. Please. Joel Ssenyonyi, Gabriel Bule avuddeyo n'agamba nti Joel Ssenyonyi avuddeyo n'agamba nti embalirira ey'olujjudde tebeerangako bantu kubanga bavayo bonna ne basonga lunwe n'agamba nti Joel Ssenyonyi buli wafuna ssente avayo n'awa embalirira yaazo eri era n'agenda wa auditor n'amulaga bulungi n'agamba nti abatandise okubanga mujjayo budget eno at least muleete n'empapula eza Joel Ssenyonyi ng'alaga embalirira ya budget eno mu bujjuvu bwayo esegeeza nti yo budget ntuufu wabula abagitambuza bandi banga balina ebyabwe bye beenoonyeza mu ngeri emu bayendala kati nga tumaliza ensonga ya leader of opposition Joel Ssenyonyi wanamulenzi omukulu amanyiddwa nga David Soita Masinde agambye nti how money actually moves in parliament. The politician proposes an itinerary. The Civil Service Directorate of Finance checks statutory per diem rates. The clerk to parliament accounting officer approves ordinized voucher. Joel Ssenyonyi cannot self-allocate a single shilling. The travel budget belongs to the office, administered by state technocrats, not the individual's personal discretion. Blaming the leader of opposition for using a travel budget is blaming a corporate employee for spending the company's flight allowance. David Soita Masinde agamba nti munnabyabufuzi asobola okuba nga ateekawo proposal wabula directorate eya finance oba wali okuva ministry ya finance bebetegereza ono munnabyabufuzi kyabasabye ne bakyekenneenya kati kiraka wa parliament yayisaamu ensimbi kanagamba nti Joel Ssenyonyi tasobola kubanga akwata yadde omunwe gw'ennusu n'agwewa singa bali benkunyonyodde baba tebasazeewo nagamba nti kati abantu okutandika okubanga batunula Joel Ssenyonyi naddala ku byensimbi ezo nga bwenze nzikulaga okuva waggulu wonna mubanga abali mu kumuvunaana oba bavunaana omukozi okukozesa ssente zaatekebwawo okubeera nga atambula oba nga alinnya ennyonyi wano na wali wabula ate bw'akikola ne mutandika okubanga mumutunuuliza amaaso simanyi ki gwe ekyo kyogerako okubeera nti leader of opposition
ofiisi ye efuna obuwumbi 4 buli mwaka. Sobodde okubanga mbukumenyera nga bwe kiri ku lupapula. Kati awo tujja kubanga tuvaawo engeri gye kiri nti olunaku lw'eggulo nabeebalamye nga nina ebinkutekute here and there. Nesigala maaso na kubanga mbawa lutuula mu parliament oba parliament olunaku olwasookedde ddala abagenda maaso n'okubanga balonda sipiika wamu n'omumyuka we. Wabula nabaddewo nga ntudde mu tent nga moga bumoge era nga netegereza buli kimu nga bwe kyabadde kitambula. Kati wentwalayo eddakiika 2-3 okubeera nga nkutotolera akawonvu n'akaga na buli kimu nga bwe kyagenze maaso okubanga kitambula kakasa mbeera sikoze bubi n'akamu mukwano gwange. Honorable Oboth Maxon Jacob polled 441 votes. Honorable Mwiru Paul polled 60 votes. Honorable Mao Nobat polled 15 votes. I therefore declare Honorable Oboth Maxon Jacob, who has obtained the highest number of 441 votes cast, as the Speaker-elect of the 12th Parliament. Abadde kuchacha kusagambiza kuzinamu mazina aga obadde omulaba obadde ondaba oluvannyuma lw'okubeera nga Chief Justice omukulu Flavian Zeijan yagenze maaso n'okubanga alangirira nti omukulu Honorable Jacob Maxon Oboth yabadde agenze maaso n'okubanga awangula ekifo ky'obwa sipiika. Ono no yafunye obululu 441 441 votes ate eyamuddiridde ye munna NUP omukulu amanyiddwa nga Paul Mwiru we yafunye obululu 6 bokka bwe buti. Then oluvannyuma Honorable Nobert Maawo munna DP wabulango naine enkolagana etagambika ne NRM yafunye obululu 15 wabula ekyasinze okubanga kiswaza ku mukolo guno ekyasinze okuswaza kyekyokubeera nti waliwo obululu 3 obwafudde ng'ababadde wano bonna basajja bayivu basindikibwa mu parliament. Basajja n'abakazi bayivu abasindikibwa mu parliament abantu ababalonda. Wayise eddakiika ntono nnyo Jacob Maxon Oboth n'alayira. Maxon Jacob swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Speaker, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Awo nno kyabadde kikakasiddwa mu butongole nti Uganda era parliament y'eggwanga yabadde emaze okufuna speaker omupya, and that is none other than Honorable Maxon Jacob Oboth double O. Omanyi abadde mu ntebe eno abadde triple A kati twafunye double O. Kati oluvannyuma lw'ebyo byonna NUP yabadde esimbyewo Honorable Mwiru Paul ono nno nga yagenze maaso n'okubanga asekendingibwa Honorable Lukalidde owa Katikamu South ate Honorable Nobert Maawo naye n'agenda maaso n'okubanga asupportingibwa by the way oyo golaba ye Honorable Paul Mwiru. Kasooke nkulage nga Honorable Lukalidde owa Katikamu South agenda maaso n'okubanga asekendinga awateeka motion ku floor ya parliament agende maaso n'okubanga ayitibwa era anominatingibwe okwesimbawo ku bwa speaker. That the Honorable Mwiru Paul, MP Jinja South Division East, take a chair of Parliament as the Speaker. I beg to submit. Oyo ye Honorable Lukalidde MP wa Katikamu South yagenze maaso n'okubanga nominating nga muna NUP Honorable Mwiru Paul owa Jinja South East okubeera nti yesimbawo ku kifo ky'obwa speaker bwa parliament olunaku olw'eggulongera 25 May omwaka 2026 era n'entaayite yasaze Honorable Mwiru Paul najja ku muzindaalo
n'asooka yeebaza President Museveni oba n'amurecognizinga Chief Justice olwo nno n'agenda maaso n'okubanga agamba nti entebe agikkiriza bwe baba nga banaaba bamulonze. Your Excellency the President, my Lord the Chief Justice, honorable colleagues, I take the singular honor to accept the nomination for the chair of the Speaker of the Parliament of Uganda. I thank you. Thank you. Brief, precise, and accurate to the point. Honorable Paul Mwiru was. Kati oluvanyuma Honorable Oboth Peter ye yazze ku floor n'agenda maaso n'okubanga anominatinga Honorable Norbert Mao. Era Honorable Norbert Mao teyakoze nsobi. Kwegenda maaso n'okubanga naye akkiriza nomination eyabadde mukoleddwako. Ntegeeza okubeera nga alondebwa asobola okubanga yeesimbawo ku bwa speaker ng'omukolo bwe gwabadde gugenda maaso n'okubanga gutambula. To take the chair as the speaker. Thank you very much. May God bless you. Any other nomination? Norbert Mao lwamaze okukkiriza nomination ye n'agenda butereebwe wabadde Honorable Jacob Oboth n'amubongako nkula ya kisajja kikulu awo nno nga akalulu tekannaba kubanga katandika kukaaba. Honorable Norbert Mao nkugambye nti yafunye obululu 15 bokka. Oyo nno ye mukulu eyafuuse speaker wa parliament y'eggwanga nyaffe Uganda, Honorable Maxon Jacob Oboth. Obululu 441 muna NUP Honorable Paul Mwiru yoyo gwolaba yafunye obululu 6. In fact aba opposition basanyuse nnyo bagambye nti at least wosinzira n'otunulira enamba yaabwe ddala balondedde ddala muna opposition waabwe. In fact omukulu ono yavuddeyo ne yeebaza era n'abako baka bwe yawandiise mu nkulu ey'okubeera nti yeebaza ne sekwebaza yenna. Omukulu wa Laropeche yoyo gwolaba Mugabe yafunye obululu 15. Katugende ku kwebaza kwa muna NUP Honorable Paul Mwiru yawandiise mu ngeri ya kwebaza banna NUP bonna nga bwe bayimiridde naye. Era Murufutfut Yagame thanksgiving and gratitude. Thank you, honorable members of Parliament of Uganda, for the choice made and for the confidence shown. I remain grateful for the support and trust extended throughout this process. As the 12th Parliament begins its business, let us rise to the pressing concerns of Uganda with unity and commitment to national service. Agamba nti mwebale nnyo abeebaza ne sekwebaza yenna olw'okubeera nti ba MPs mwasobodde okubanga mumulonda n'okulaga nti mwabadde mumuyinamu obwesige n'okwenyumiriza. Agamba asigala musanyufu nnyo olw'obuwagizi bwammwe naddala okubeera nti mufuddeyo n'okumufaako naddala mu process yonna. Agamba nga Parliament ey'12 etandika yagambye nti kyekiseera okubeera nga tusimbula kubanga kati kaseera ka business. N'agamba leka tusitukire wamu okubeera nga ebinyiga bannayuganda tugenda maaso n'okubanga tubijjayo n'okubanga tubitunulako bwa kinoomu sekinoomu. Mu kaddeke kamu Honorable Norbert Mao nalabye aba PLU nga bavaayo okubaako ssebo obubaka bamuweereza mu ngeri y'okubanga bamubudaabuda. Nalabye omukulu oyo amanyiddwa nga Honorable Frank Mwesigye yamuweereza obubaka namugamba nti wadde omukulu toyiseemu wabula tokitya era toteekawo mbeera katutambule mpola mpola. President Yoweri Kaguta Museveni esobola okubanga omulengera engeri gye yabadde ku mukolo guno olw'ensonga yabadde azze mu butongole okubaawo nga process yonna egenda maaso n'okubanga etambula. Bakira obwedda atudde wali in fact nalabyeko kaawa akaseera akazibu. President Museveni yabadde atudde kati na NUP Joel Ssenyonyi esobola okumulengera. Bana NUP waliwo eyazze n'atayogera
ku President Museveni obokuba nti amuwa respect okusinziira ku protocol oyo no Shami Marende okusinziira ku protocol n'atayogera jjukira olina okwogera nti President Museveni I recognize you no recognizing a Chief Justice n'abalala kati oli yazze n'ayogera n'agamba bugambi protocol za buli maama Justin Namere yalidde obuwuka n'agamba oyagala tumanyira tumanyi nti ono President wa ggwanga oyagala tujogajoga in fact nalabeko Honorable Zahara Ruyirika naye yawaddeyo obubaka bwe awo mu mbeera emu oba endala era mu lufuutifuuti yagambye nti congratulations to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, Honorable Will Paul, the National Unity Platform NUP and the entire opposition for the strong and united fight in today's speakership race. Though Honorable Jacob Oboth emerged winner, your courage, unity and commitment to democracy inspired many Ugandans. Yagambye nti ayoza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti ayoza Honorable Will Paul n'ayoza ne NUP n'agamba nti ne opposition yonna olw'okubeera nti yayimiridde wamu mu bumu mu lutalo lw'obwa sipiika obw'okufuna obwa sipiika n'agamba newankubadde Honorable Jacob Oboth yabadde awangudde wabula yamaliriza ng'agamba nti obuvumu kyabadde kintu kyamaanyi nnyo n'obumu abba wa sipiika Anita Mongo omukulu Honorable Hashim Moses Magugu yabaddewo era najja n'akuba n'akalulu ku muntu agenda okudda mu bigere bya mukyala we. In fact naye namulabyeko ku mukutu gw'omugattabantu waawo ayina obubaka bwe yataddeyo. Yes, yagambye when duty calls representing the lovely people of Budyope East constituency. Yagambye nti olw'okuba nti duty yabadde mukoolinga yabadde alina okuba nga ajja kati abaana abamu ne bagamba yalese mukyala we ng'ali under house arrest n'ajja okuba nga alonda omuntu agenda okudda mu kifo kye. Bannayuganda obamanyi tebeewummuza ssebo. Amubamu ku bantu ababaddewo ye Honorable Moses Ali omulaba nalabyeko Speaker Rebecca Alitwala Kadaga ng'ayozayoza Honorable Jacob Oboth awo nno babadde bagenda maaso okubanga bamukwasa instruments of power oba ebyuma ebyokutwala obuyinza obwa speaker mu butongole era President Yoweri Kaguta Museveni yabadde mu fact wali kuviira ddala mu kumulayiza n'okubeera nga amukwasa ebyuma ebyokubeera nga atwala ezimu ku offices ezikyasinze okubeera ennene ennyo mu ggwanga. Nkwata kwa nti olina okumanya office y'obwa speaker ekwata kyakusatu mu ranking z'amaanyi aga office mu ggwanga lino. So kyensonga lwaki nti ekifo ky'obwa sipiika ekyo mukwano gwange obadde olaba kigenda maaso okubanga kyogeza abantu ebyama ojja kujjukira nti omukulu abeera n'obuyinza tonnabulaba oba nkuyitiremukko ku buyinza bwa sipiika bwabeera nabwo mu parliament awo osobole okubanga obufunira ddala mu bujjuvu bwabwo mukwano gwange. Ekisookera ddala sipiika oyo gwolaba yakulembera ba members bonna mu parliament okuyisa budgeti n'ebintu ebikuwa mu kkowa eryo. Sipiika oyo ya receiving abantu ab'amaanyi nga bazze mu ggwanga era y'omu ku bubonero obw'obukulembeze mu ggwanga mu line efaananako bwetyo. In fact katufune omukulu Honorable Jacob Oboth ebimu ku bigambo byayogedde ng'amaze okuba nga alayira nga speaker wa parliament ajjudde. I can testify before you all gathered here today that faithful and strategic patience has brought us this far, and we cannot thank God enough. I am therefore not standing before you today in this official speaker's regalia accidentally, but because God has made it all possible. Bigambo bya Honorable Jacob Maxson Oboth nga yebaza Dunda namugereka asobodde okubanga akisobozesa. Era agamba nti kubadde kulindirira okumala akaseera okubeera nga atuuka ku kkula lino. Omukulu ono nno yannyonnyodde n'okunnyonnyola n'agamba nti ekikwatagana n'enguzi mu parliament gy'agenda okuba nga akulembera mukwano gwange ekyo temugenda kubanga mukirabako. Wabula we twatuukidde nga Speaker Anita Mongo teyalabiseeko olunaku lw'eggulo
munasonyiwa olwa sound waliwo obukonyi sorry Speaker teyalabiseeko olunaku olw'eggulu era nga ne mugamu ku mawulire oba information yafulumiziddwa omukutu gwa The New Vision gwagambye nti Speaker ono yaganye kyera okubanga ajja nti ne mu SEC meeting eyatuula oba olukiiko olw'akakiiko akafuzi aka NRM President Yoweri Kaguta Museveni yamuyita wabula nti we yamuyita yagaana okugenda mu lukiiko olwo ng'agamba nti ebimu ku nsonga ze yali zeekwasa nti talina na mmotoka yakutambuliramu emmotoka zonna baazitwala n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo kati gye byakkidde nga Speaker takoze eki takubiddwako kimunye mu lukuŋŋaana teyabaddewo era teyalabiseeko. Meanwhile ng'obwa Speaker buwedde ogolaba Honorable Nyamutoro kaseera kabadde kakulonda Deputy Speaker ekyo ekifaananyi kikadde si kya lunaku lwa ggulo. Deputy Speaker eyazeemu okubanga alondebwa si mulala ye Honorable Thomas Tayebwa era nga Honorable Nyamutoro yamunominatinze oluvannyuma n'asekendingibwa akalulu okugenda maaso olw'okubanga katambula nga omukulu Thomas Tayebwa awangudde. Ono nno oluvannyuma lw'okuwangula yeebaziza nnyo General Muhoozi Kainerugaba wamu ne PLU n'amugamba nti taata weebale kusigala nange weebale kuyimirira nange wakati ng'ebintu byabadde bitabuse ng'era buli kimu kyabadde kinneekyanzeeko. Yamugambye weebale kubeera muzadde weebale ddala kuyimirirawo munnange n'otandekerera naddala mu kaseera akaabadde akakazigizigi. Family of the Patriotic League of Uganda and our dear chairman, General Muhoozi Kainerugaba, I will forever be indebted for you stood strongly by my side. I'm equally and humbly grateful to my constituents, the people of Ruhinda North, whose unwavering belief and support continue to inspire me to serve with dedication and humility. Without your support, I wouldn't be here as a Deputy Speaker. To my family, especially my dear wife, Anita Tayebwa, and our son, Timothy Rwanda Mayonza, I want to thank you for the sacrifices you've made, for your love and your steadfast support. Public service demands very much, and your social support has been my anchor in whatever I do. You give me an inspiration to work hard every day so that you can live in a better Uganda. Bigambo bya Honorable Thomas Tayebwa nga yeebaza General Muhoozi Kainerugaba okuyimirira naye paka ku lunaku lwe yazzeemu okubanga alangirirwa ku bwa Speaker oba ku bwa Deputy Speaker owa Parliament ya Uganda. Kati nno bino nga bigenda mu maaso Honorable Betty Namboze Bakireke ye yasigadde yeewuunya Honorable Anita Among yabadde luddawa lwaki teyalabiddwako ate nga tujjukira bulungi nti Honorable Anita Among okuva emabega eri gye tuvudde paka wano we tutuuse omukyalo n'abadde ng'agenda maaso kubanga yeewera ku kifo ky'obwa Speaker ng'agamba nti Parliament ye-12 nze ndibeera Speaker. Obula mukwano gwange ebintu gye byagenze maaso olw'okubanga bikkira kibi nnyo nyini ddala mukwano gwange. Obwedda nnoonya MP w'e Bukeddeya musaba akalulu ka Mwiru nawulira yayita mwana opposite mulabe nako naye nga begamba tetumulaba waliwo n'abalala ababaka ba Parliament bangi be tutalaba mpulidde erinnya balisomye naye tubadde twagala tubuuze nti bannange ababaka bannaffe tewaliwo babuliddemu kubaawo bali 3 kiraka atugambye 3 kati bw'otunuulira etteeka namba 5 erikwata kulonda kwa Speaker ligamba nti oyo alondebwa tulina okumupima ebisaanyizo bye ku bagiyita appendix ekwegamba ku kigattirizibwa eryawo chapter ku mateeka gaffe alina ebisaanyizo bye tulina okulaba teyakuba campaign bw'aba talina bye yakola bimenya ssemateeka
abadde ayimiridde bulungi mu code of conduct kati ebyo mbadde kati for example nze kyembadde njagala kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era enamba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.